Mwami Museveni ali mu kutya waliwo akabinja ka UPDF ate akaagala okumutwalaganya era ng'ono asula ku tebuukye. Omanyi omukulu ono kaseera kabadde kayita ng'alowooza nti aba UPDF baana be era agendagenda mu maaso n'okuba nga abazannyirako n'okuba nga akola ye byalowooza nti bye bituufu oba byalowooza nti abantu tebabiraba. Ne munnange agenza ogitunatunamu ng'ate waliwo akabinja akali mu UPDF akaagala okumusoza entebe. Era bwenjogera kati omukulu Muhoozi ne kitaawe bali mu kasatiro ak'enjawulo. Bannamagye balabika nga baagala kweddiza buyinza era mwami Museveni muwulira nga pressure emukubye temubuuza nti ate pressure emukubidde ki. Mukulu asula ku tebunkenke, amagye galabika nga obuyinza gaagalira ddala okubuddiza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, ffenna gwe tumanyi obulungi nti ye yawangula era Uganda eno yagiinako obuyinza. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna bye tulaba Museveni byali mu kukola abikola mu kutya era okutya okungi kwali mu bikoleramu. Ate munnange mukwano gwange muganda wange gw'abadde aweddemu essuubi ng'ogamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine manya taamaleeko manya biki. Twongera okujjukiza nti ate President Kyagulanyi Ssentamu wano wagenda okuyitirawo nanti bo bannamagye bali mu kwekuba bali mu kwesika awo wetugenda obayisizaako eggaali nga ffe ate atali munnamagye kubanga tukweye eggwanga lyaffe okubeera mu military regime. Kye tulina okukola buli kimu okulaba nga tuzikomyawo eggwanga lyaffe era tulikwase bannansi batandike okututwalamu. Ffe tulina okukkiriza nti bino byonna mwami Museveni byali mukola kuno kwonna okutya kwalimu takulimu lwa mirembe. Akatengo keeyongedde kakati nno awo tuba tumukutte ewaluma. Muneegatteeko baganda bange ate tuwulire meeting eno ey'abannamagye abakaawu abaagala okweddiza obuyinza. Tujja baaniriza ffe tujja kwaniriza buli kimu nti nga bagifunidde ekirungo ekipya era nga balaba nti ekirungo kino ekipya kye bagifunidde eky'amaanyi we kinaawangibwa mu kyokulwanyisa kyabwe. Gavumenti y'omulabe Museveni tesobola yadde okumalako essaawa 24 mu bufunze tesula olw'obugazi bwa missoni eno ne balaba nga mu Uganda temuliimu ddiiro gazi kimala okusobola okujanjizaamu ne batuula balowooze ku nsi mwe bayinza okwanjiza missoni eno kubanga nnene nnyo ate essasi erisembayo eririna okukuba omulabe Museveni afutubadde ku bannayuganda emyaka 4. Abakugu we baatuula ne balaba nga eggwanga eriri seefu ey'okwanjizaamu emmissoni eno ey'omuzinze ennyo erina okugoba omulabe afutubadde emyaka 4 nga liggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Ne teweerabira nti abakugu bano abaatudde abasazeewo nti etuule Nairobi missoni eno akabiriiti akasembayo tewali nsi esobola kubamma visa. Bamaanyi nnyo ne mu nsi mwe batambulira basobola okubamanya nti gundi yazze. Mu nsi ezirina democracy, mu nsi Museveni mwatatuusa mukono, mu nsi ezisobola okuboggolera Museveni nga si Museveni yaziboggolera, mu nsi eziri ewalako, mu nsi ezituwa obuyambi nga missoni eyo yali esobola okuteesezebwayo kuba abakugu basobola okutuukayo bano abaagiteesezza ne balaba yewali seefu ew'okwogerera missoni eyo essasi erisembayo baakabiriiti akasembayo eggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye ng'eggwanga lyerimu n'ekibuga kye kimu n'emyezi egitannawera yadde 6 waliwo bannakibiina 35 abaakwatibwawo ku misango gye gimu era egy'okusekeeterera oba egy'okuyeekera gavumenti era ne baddizibwa okwaboobwe ne bawozesebwa eyo. Naye Dokita Kizza Besigye omuyeekera omutendeke era munnamagye omutendeke asobola okwambala ebiti ebibiri ate era nga bye birwanyisa gavumenti kubanga Besigye amanyi ekyo kitegeeza okubeera omusirikale wa gavumenti era amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale w'ekiyeekera. Besigye omusirikale w'ekiyeekera amanyi bulungi Museveni era amanyi bulungi obukodyo obukozesebwa n'okuyiwazi gavumenti kubanga yabukozesaako.
nga ne Besigye ayambadde uniform y'amagye aga gavumenti amanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni tosobola kugizannyirako oba kugiyisa kiyenje oti ku mumwa nga yo nkoko n'etakibojja. N'agamba nti nedda mission erina kubeera Nairobi bwe baakwatira bali, naye nga Besigye wa mirundi ebiri akola ebisuula gavumenti era akola ebikola gavumenti. Bw'abeera ayambadde uniform ya gavumenti amanyi Museveni nti abajja mugwamu kubanga yagirimu okeera bangi be baagwamu ne mu biseera nga intelligence tennafuuka y'amaanyi. Nga ne Besigye ayambadde ekyambalo ky'abayeekera akimanyi nti eyo strategy tesobola kutwala buyinza omulaba asobola okugigwamu lwa nsonga nti yaliko omuyeekera amanyi strategies entuufu ezikozesebwa okutwala obuyinza. Ekyagwe Nairobi tekyamukanga kukyusa mission singa eba yaliwo oba singa ezzebuzi. N'alaba nga ekyali Nairobi kyali kitono nnyo nga katika kibiriiti eno ayina kugitwala mu ggwanga lya Kenya. Ate Museveni waatuusa omukono oba olaba kisoboka. Dr. Besigye ne Haji Rutale baatambula bonna oba baatambula mu nnaku za njawulo. Baatambulira ku nnyonyi emu oba baatambulira mu nnyonyi za njawulo. Baatambula ku lunaku lwe lumu oba baayawula ennaku bwe baba nga baatambula bonna. Nga n'ababbi abagenda okubba obubbi omuzigo bwe baba bagenda okunona omunyago, buli omu ayita mu kkubo liri baleme kuteeberezebwa, kubanga ekibinja kyonna we kibeera automatically wakyayinza okubeerawo obuzzi bw'emisango naddala obudde obw'ekiro. Bano abayekera abagenda okununula gavumenti era ng'essasi lye bagenda okuteesaako lyeri bula lyokka mu kyokulwanyisa tujjewo omulabe. Ne bateesika kugamba nti nedda buli omu agende lulwe tubuzeebuze oba omwagende mu nsi emu alweyo eyo gy'aliva ajje Kenya nange mmwegattireko awo. Naye ne bafuluma mu kiseera kye kimu era ne bayita ku airport y'emu, oyinza okwesanga baalinnye ennyonyi y'emu ne batuuka ku lunaku lwe lumu. Bw'oba olaba kisoboka era ebeera mission nga ddala kituufu egenda kuggyako gavumenti naye nga bano abasaala bagikulembedde ate be batambula bati ng'ensanafu, batambula beekutte bati. Bw'oba olaba kisoboka oba olaba nga Dr. Besigye ye asobola okukikola, baatambula lunaku lumu oba baatuuka mu ggwanga erya Kenya mu lunaku lwe lumu. Kakati ekyo ekiba kibalemye okuddamu tugende ku kirala. Eri mwakwatayo babiri bokka mu woteeri mwe mwabasanga. Mwakwatayo babiri bokka oba mwasangayo ne bannakenya abalala. Bwe muba mwakwatirayo babiri bokka then bwali bwetaavu ki obw'obutoogerera nsonga eno mu Uganda? Kyokka ng'ate era bakimanyi bw'obeera e Kenya obeera ng'ali mu Uganda. Oba mulimu bannakenya be babakwata nabo, lwaki yo gavumenti ya Kenya tennatusiigira ku kifaananyi kuba gisomberaako basanga baleeta obuyeekera n'ensi endala ebadinawunsinge era ebakangavvula esobole okusanyusa Uganda gy'etya ennyo okuzaama? Baalimu bameka? Baalimu babiri oba mwalimu ne bannakenya? N'ekyo nkibalekedde. Tugenze ku ky'emmundu. Emmundu eno yali registered. Emmundu zino ze mugamba piste ebbiri ze mwakwata ne Dr. Kizza Besigye zaali registered oba tezaali registered? Bwe ziba nga tezaali registered then za bulabe eri gavumenti yaani?
eya Uganda oba eya Kenya waliwo pisito esobola okusinziira e Kenya n'ekuba mu Uganda era pisito webeera mu Kenya eba egenda kukuba mu Kenya. Katugambe nti Museveni ye yazeekengera nti zaali zigenda mu nsi ye kumuyeekera. Mu bufunze Museveni alina intelligence mu nsi etaliiye okusinga gavumenti ekulemberayo teweerabira teziri registered. Kitegeeza gavumenti teziinaako kulada tezirengera. Gavumenti ya Museveni yo yajjawo ebitangaazo ebirengera emmundu zino mangu ago n'ekimanya nti tezirina registered era abazikozesa baagala kuleeta buyeekera si mu Uganda si mu Kenya we bazikwatidde wabula mu Uganda. Nayo gavumenti ye Uganda nga teyeeraliikiridde nti ono ayagala kundeetera migozo bano n'esikayo busisi nti nedda ono tayeekera beeyo wabula ayeekera nze. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri gwe omulabi wa vidiyo eno gwe bwoba otunuuliramu. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri eya Kenya oba eya Uganda kubanga ate n'owa Kenya akimanyidde ddala bulungi nti owa Uganda amanyi okuyeekera zi gavumenti kubanga akimanyi ekyagwa Rwanda 1994 amanyi essasi lye baakuba Desire mu mutwe, amanyi ekigenda mu maaso e Mogadishu, amanyi ekigenda mu maaso e Congo era amanyi ekigenda mu maaso e South Sudan. N'atafunamu fiya kugamba nti nze ebiseera ebisinga ntera okukwatagana ne Uhuru Raila twepinga era tuli ku kibiina kya njawulo mu by'obufuzi ne waliwo etutuuka nga tulina okugatta obwongo okuyisaawo ebyaffe era waliwo ne lwe twagenda mu Uganda okuyisaawo ebyaffe ye n'atatyamu kugamba nti naye ye Besigye wano aba teyeegasse na Museveni kuyisaawo bibye tebalinze mu kuyeekera nze kubanga teweerabira. Owa Kenya yagenda mu Amerika era ne batta emikago gye batta. Ono n'agenda ew'omu China n'ew'omu Russia abalabe b'omu Amerika n'omungereza nambeemu era ne bamusuubiza n'oluguudo nga yetalowooza nti Museveni ayinza okulowooza nti nina bye nateesa n'abasajja ng'atandise okunsekeeterera era ye n'akiraba nti abaali basekeeterera ye si ye yali asekeeterera nze. Emmundu zino ezitali registered mu Kenya za bulabe nnyo eri Uganda so si za bulabe eri bannakenya naye nga mu Kenya waliwo n'omukungu eyakozesa obubi emmundu. Kitegeeza nti emmundu eri mu Kenya ebeera ya bulabe eri bannakenya naye ye ekyo n'atakitunuulira n'agamba abo basibe ba Museveni gende babeevunaanirire eyo. Waliwo rumors ezigamba nti emmundu zino bayingira nazo kati kye simanyi ennyonyi zitereka emmundu oba tezitereka mmundu. Nnyonyi kyeyeetereka emmundu ne yeerabisa etyo ng'eyinza gikuweera ne mubwengula n'oyita nayo ku immigration. Kampani kyeyeyeekera Museveni emuyeekeza pisita ebbiri era ziba nga si za nnyonyi nga zaayita ku airport. Entebe ne ziyingira ku airport ku Jomo Kenyatta. Ate Besigye ayeekera gavumenti ya Museveni eyeetaaga ebyuma mu Uganda ate afulumya bifulumye ng'abitwala Kenya bigenda kumuyambira Kenya. Oba yo wa Uganda wano ku immigration talina byuma biraba asobola okulaba n'eddoboozi ly'omuntu ayogera n'akimanya nti liyinza okuyeekera gavumenti oba liyinza okuleetera eggwanga obuzibu. Kine Muhoozi bw'ayogera ekibi ku Kenya kitaawe kimwetaagisa okwetonda ku lwa mutamani we timutusonyiwe bannange omwana yatabudde omuliraano ate n'atatya mmundu kufuluma nga zisala okuva mu Uganda ziyingire ensi y'omuntu omulala tebubeera buyeekera n'atatya kutangira bulabe buno era naye n'atalowooza nti lwaki ate
zigenda eri ate zirina okuyeekera nze kubanga nafunako dda ku lukwe lw'okunjeekera era bwe kiba nga lukwe lwa kutabangula nsi zina ebbiri tulwanagana oba bafune beesi bo basobole okusinziira wali bankube beesi gye yabadde omutuufu ow'okutambula nazo oba zaabatoloseeko nzikiriza n'oweeri ne zimutolokako era oweeri we zimala okumutolokako naye gavumenti yeeno nezuula nti ziri registered mu gavumenti ya Uganda. Lwaki ono ye si yapanikinze? Lwaki owa Uganda yakoze paniki? Lwaki owa Uganda yakoze paniki? Netugenda ku kya crime scene. Crime scene eri walala ne forensics bamukolera wala gwe simanyi baani abo abamukola naye ate omusango guwozesebwa mu nsi endala era yo yakirabye dda ti guno gwa kinnamagye nyensi yeeno ye ekyebase ate nakiraba nti bano babadde basibe baayo oba yali badde yakutte dda ababadde bakolaganye nayo nabo kubanga tebabadde ate na nsonga ebajja eri kujja wano nga bazze kwogera bwogezi ku kyama kubanga akyogeredde wano abanga akyogeredde eri kujjako nga waliwo abantu ab'omuzinzi be babadde bazze okusinkana ng'abasajja ba risikinze gavumenti ya Kenya sinnawulira yadde omulema gwe yakutte mu nsonga eyo. Crime scene eri walala forensic yali wago tamanyi nti oba baakola naye ne kkooti ewulirwa mu nsi ndala ndowooza oba osanga Uganda koti mashu yafuuka Hague ate eyawa eya Kenya. Tugenze ku muloodi Erias Lukwago nga looya ow'omusibe yajja okunoonya ebisigalira by'omusibe kubanga baamuleeta kiyumba anaagwa tebaamuganya yadde okweyamba kye yalimu kye baamufulumya nakyo. Gavumenti kyeyo egabira rights lawyer w'omuntu okugenda ku crime scene ate ye wali kye yeetaaga kubanga engoye obugoye zisobola okutambuliramu ebyekiyeekera oba zisobola okutambuliramu wayalingi nga baakozesa obwangu mu kuzikebereraawo buli kimu n'okukikebereraawo ne balaba nga kyetaaga kulekwaabo temubaddeemu kyabulabe nnyo era mubanga temwalimu kyabulabe nnyo ate baakwata baaki kubanga okukireka kiraga nti temwalimu kyabulabe ate mwakwata baaki bemutasanze na bulabe bwonna wabula ne basindika looya ow'omuvunaanwa agende ku crime scene akolekitingewo eby'omuvunaanwa ate awali kye beetaaga nga ddi bwe kyabeera ye nga ye Lukwago senga omuzza mu kyama n'omubuuza gavumenti yaawe yakuwa permission mu kugenda okukola oba okukolekitinga ebintu ebyo yali ya Uganda oba yali ya Kenya era gwe mu kujja kyekyabeesigye ekyo ekyekyama kye wali onoonya nga bakimanyi nti Besigye tayinza kudda mabega lwangoye naddala mu kifo omwabadde emiwunyo kintu kyekyo ekyekyama kintu kyekyo eky'ensonga kye wali onoonya mu kifo ekyo era gavumenti yo neetatendewalirwa nti tumugoberere kyonna kyajjamu tukimuggyeko kyali kyakyama kyekyo looya kye yali anoonya muluumu kiraayanti we oba bakiraayanti be mwe baabakwatidde. Tugenze ku audio nga Dr. Kizza Besigye ayogera ku by'okumuwa emmundu n'okuzaala wa His Excellency Bobi Wine nti abakeereyizza. Besigye omuyeekera omutendekera munnamagye omutendeke
musiru ekimala okubanga obuyeekera. Alina kubukola n'abantu bateekenneenyezza abalinkinze information eyo. Besigye asobola okufuna ababangaale ne bamulowoozesa nti bagenda mumuwa obuyambi obusobola okusuula gavumenti, era bwe kiba nga yakolagana n'ababangaale, then ate mujja wa Moral Authority eddamu okutugamba nti oyo yamanyi nnyo Museveni era abo Bakyagulanyi tebasobola kuggyako Museveni, oyo yamumanyi nnyo. Munnamagye mutendeke, ejjukira naye munnamagye oyo aba mutendeke, agenda asamwasamwa atyo. Ezo emboozi bazoogerera kwalo ku muyeekera omutendeke, ngeri eyo eppeesa lye erisembayo oba nga ye pulaani yo esembayo. Ezo emboozi bazoogerera kwalo, are you sure? Bwe kiba nga tebakyogerera kwalo, ekigendererwa ky'okuzita kyabadde ki? Era ani eyazitadde? Era zaatandikiddewa? Besigye gwe yali ayogera naye ye yazitadde oba Besigye ye yazeeteeredde? Bw'aba ye yazeeteeredde, ekigendererwa kye ki? Bwe baba nga bali be bazitadde, kitegeeza nti si mukugu kimala okunoonya abantu balina okwesiga kwogera nabo ebyama ebyo. Era ebyo si bye bigambo ebirina okwogerebwa kwalo nga birina okusuula gavumenti. Ekigendererwa kyabadde ki ekyokuta audios zino? Dr. Kizza Besigye yabula Lwamukaaga, mukyala we n'atutegeezaako Lwakusatu nti omwami wange yabula okuva olw'Omukaaga ekiro, amanyi olunaku lwe yabula. Naye nga tavangayo kugamba ku ggwanga nti bannange omwami wange yabula. Ki ekyamugumya omwami we okuva ku ladda n'asigala nga ye akyagumye, oba n'asigala nga ye akyali muvumu okulaba nga akyalina obudde kasooka alindeko, era olwaba okulinda ku lwe yayogera ne bamuleeterawo mu ddakiika 2 ezaddako oba 5 bakkomye. Affe tumulina. Ekigendererwa ky'okumukweka kyali ki? Oba eky'okukitukweka ekyo kyali ki? Kafutegi ku byagenda mu maaso ku olwo, kubanga ensonga zino zirimu ekifaananyi ky'ensi endala. Nga Nsambya hospital bwe yayayaanye okutereeza ekifaananyi kyaliyo nti batuwaayiriza, State Kenya egamba ffe ebyo tebitulya baaba. Nga Nsambya atadde obutambi okwewolereza nti baatulumba ne batusotta. State nga Kenya egamba ebyo tebitulya baaba, mmwe mumanyi muzannye ebyobufuzi byammwe mu ggwanga lyaffe. Naye nga teweerabira, kikkuba mu foreign policy oba oluzungu lweronze naawe. Mu nsi ezigaba obuyambi kikkuba, mu nsi ennwanirizi z'eddembe ly'obuntu kikkuba. Kyokka ate wano balinawo enkambi ze beesiga. Waliwo abanoonyi b'obubudamu mwe bateeramu ssente okubeerako awo nga badduka ekibambulira. Ensi nga Kenya n'esigala ng'omugguutu, ng'erinnya lyayo oba ekifaananyi kyayo kisiigibwako ebisooto, kimettebwako ettooni. Ensi nga Kenya n'egamba ffe ebyo tebitulya. Era mpawo kigawo na kimu kye tugenda kulya naye ng'erina obuyinza obuproducinga footage. Bwe kiba nga footage tebamulina ng'abajja bagenda naye, gwe era teweeraliikiriramu nti sinze nfuga Kenya baginfugirako bayinza n'okumpamba ekiro nga neebase. Oteekewo embeera eraga esaba state of emergency nti mu Uganda, mu Kenya nabika nnumbiddwa munnange. Olage bannakenya kale n'abanna abali mu kuvuga ndi bannaaye Zaakayo lutaakoze bati adnange Dr. Besigye n'otaga nti bannange nze nedda mundeke producing footage mbalage nti nze bino sibirinamu mukono, era mu kuga nti sibirinamu mukono automatically ensi eba yalumbiddwa. Naye ye n'asalawo
aleme kiteka ku Uganda nti yalumbye ensi ye. Asalawo Kenya eswale buswazi. Kenya yebadde etereka aba yeekera. Agala okuyeekera Uganda baba agala okuvujja. Sente zirina okujja ku gavumenti ya Museveni omukambwe. Nga bwe nabagamba luli nti Ruto ne Mwami Museveni kati balinga balongo. Muyimbi Chris Evans Kawesi yayimba akayimba n'agamba bw'onoonya Peter obuuza Nantale gy'agenze, bw'oba onoonya Ruto obuuza Museveni gy'agenze. Besigye era nalabanga wano bwe kiina okuggwera era nga yitakiinaako buzibu. Ku kya audio ziri okuzzaako emabega katono. Besigye alaga nti kakati ate ye Bobi Wine amulwisizza nnyo okuggyawo Museveni. Wabula ye teyalwisa Bobi Wine wa bannayuganda kujja wani Museveni. Era naalabanga bwona akaseera kaatudde mu driving seat ak'emyaka 35 akonzirizza nnyo Uganda, zizza Uganda emabega kubanga alemezzaawo Museveni nga ye munnange baafuganga aba Kato ne Wasa. Era Besigye ekisanja kya Museveni ekya myaka 4 b'emyaka gya Museveni bwa dictator bwa Museveni obw'emyaka 4 abadde afuga ne Museveni nga buli omu alina province gy'afuga. Province entuufu very gazetted ne province ey'ekisiikirize. Ng'oli afuga entuufu eri gazetted ng'ono afuga ey'ekisiikirize okumala emyaka 20. Wabula ono kaakuttemu ku nkasi kusinziira ku bigambo bye nawulidde. Alaba kamukeereyezza nnyo era ye awulira ayagala kugira kati ku mulundi guno kiggwa. Mwana yamulema okuzaala ng'akyali muwala muto. Ayingidde zino ezipoozingibwa. Naga ngenda kumuzaala ne Saala yali wa 9 n'azaala omwana naye kano akawala jjana ate ke kannemesezza okufuna omwana. Nga lwaki Bobi Wine aba alemesa Besigye? Oba lwaki nga Bobi Wine aba akeereyesezza okuggyako Museveni? Oba tewaleeta Bobi Wine ate akulemesa ate okukola ebibyo si mudduwo naawe toli mudduwe. Ffenna goolo kuggyawo Museveni. Ng'omwogezi omu bwe yagamba Magala muze ti ffenna goolo ye ssente abakozi. Ffenna abalafuubanyi goolo yaffe yakuggyawo Museveni era nga twateesa nti buli omu abeere mu wingi ye. Nga kibiina kisobola okufuna omwogezi, kibeera ne roopu, oba ne kibeera ne sekuritale, kibeera n'omukulembeze. Kitegeeza tulina loole ez'enjawulo naye ffenna goolo ki kuggyawo Museveni. Tikitegeeza buli alina obusobozi bwonna okuggyawo Museveni. Tewaliiwo muziziko gwonna. Gwe ate gye wagenda e Nairobi wagenda naye naye tewatuuka. Tewagenda naye naye watuuka. Era wasalawo okikole naye nga togenze eki naye ate abeera atya omuziziko mukugobera omulabi. Kale ne simanya kigendererwa ekyali mu butambi obwo. Abawagizi ba FDC nafuddeyo ne ŋŋamba nti nkedde ku apartment we bawambira Dr. Kizza Besigye naye baŋŋambye bo tebabimanyiiko era bawulidde nakipya nnyo. Ate abawagira Besigye ng'ate muvaayo mu nvuma ate mwe mwagala bamuteekeko gwa buyeekera. Kati mukakasa obutuufu bwa Museveni nti Besigye yakwatiddwa mu kifo ekyo n'emmundu. Nze nkugambye nti baŋŋambye tewaliiwo kyaliwo.